olubereberye essula ya 36 okutuuka ku ya 40. N'okuzaala kwa Esawu ye Edomu kwe kuno. Esawu yawasa ku baana ba Kanani, Ada muwala wa Eroni Omukiiti ne Okolibama muwala wa Ana omuwala wa Zibyoni Omukiivi ne Basimansi omuwala wa Isimayiri muganda wa Nebayosi. Ada n'azaalira Esawu Erifaazi ne Basimansi n'azaala Leweri ne Okolibama n'azaala Yewusi ne Yolamu ne Kola. Abo be batabani ba Esawu abaamuzaalirwa mu nsi ya Kanani. Esawu n'addira bakazi be ne batabani be ne bawala be n'abantu bonna abaali mu nnyumba ye n'ebisibo bye n'ensolo ze zonna n'ebintu bye byonna bye yakuŋŋaanyiza mu nsi ya Kanani, n'agenda mu nsi endala n'abeera wala ne muganda we Yakobo. Kubanga ebintu byabwe byali bingi bwe biti n'okuyinza tebaayinza kutuula wamu, n'ensi gye baatuulamu teyabayinza olw'ebisibo byabwe. Esawu n'atuula ku lusozi Seyiri. Esawu ye Edomu. N'olulyo lwa Esawu jjajja w'Abaedomu abaali ku lusozi Seyiri lwe luno. Batabani ba Esawu amannya gaabwe ge gano: Erifaazi omwana wa Ada mukazi wa Esawu, Leweri omwana wa Basimansi omukazi wa Esawu, ne batabani ba Erifaazi Temani, Omari, Zefo ne Gatamu ne Kenazi. Ne Timuna yali muzaana wa Erifaazi omwana wa Esawu, n'azaalira Erifaazi Amaleki. Abo be baana ba Ada mukazi wa Esawu. N'abaana ba Leweri baabano: Nakasi ne Zera, Sama ne Miza. Abo be baali abaana ba Basimansi omukazi wa Esawu. N'abaana ba Okolibama omwana wa Ana omwana wa Zibyoni omukazi wa Esawu, n'azaalira Esawu Yewusi ne Yolamu ne Kola. Abaana ba Esawu abaali obwami baabano: abaana ba Erifaazi omubereberye wa Esawu, omukungu Temani, omukungu Omali, omukungu Zefo, omukungu Kenazi, omukungu Kola, omukungu Gatamu, omukungu Amaleki. Abo be bakungu abaava mu Erifaazi mu nsi ya Edomu. Abo be baana ba Ada. N'abaana ba Leweri omukungu wa Esawu baabano: omukungu Nakasi, omukungu Zekara, omukungu Sama, omukungu Miza. Abo be bakungu abaava mu Leweri mu nsi ya Edomu. Abo be baana ba Basimansi omukazi wa Esawu. N'abaana ba Okolibama omukazi wa Esawu baabano: omukungu Yewusi, omukungu Yolamu, omukungu Kola. Abo be bakungu abaava mu Okolibama omuwala wa Ana mukazi wa Esawu. Abo be baana ba Esawu n'abo be bakungu baabwe. Oyo ye Edomu. Abaana ba Seyiri Omukoli be baatuulanga mu nsi baabano: Lotani ne Sobali ne Zibyoni ne Ana ne Disoni ne Ezeri ne Disani. Abo be baami abaava mu Bakoli be baana ba Seyiri mu nsi ya Edomu. N'abaana ba Lotani be bano: Kooli ne Kemamu ne mwannyina Lotamu ye Timuna. N'abaana ba Sobali baabano: Aluvani ne Manakasi ne Ebali, Sefosi ne Onamu. N'abaana ba Zibyoni baabano: Aya ne Ana. Ana yoyo eyalaba ensisi z'amazzi agabuguma mu ddungu bwe yali alunda endogoyi za Zibyoni kitaawe. N'abaana ba Ana baabano: Disoni ne Okolibama omuwala wa Ana. N'abaana ba Disoni baabano: Kemudani ne Esubani ne Isulani ne Kerani. Abaana ba Ezeri baabano: Birani ne Zavani ne Akani. Abaana ba Disani baabano: Uzi ne Alani. Abaami abaava mu Bakoli baabano: omwami Lotani, omwami Sobali, omwami Zibyoni, omwami Ana, omwami Disoni, omwami Ezeri, omwami Disani. Abo be baami abaava mu Bakoli ng'abaami baabwe bwe baali mu nsi ya Seyiri. Ne bassekabaka abaafuga mu nsi ya Edomu nga tewannafuga kabaka yenna. Abaana ba Isirayiri baabano: Beera omwana wa Byoli n'afuga mu Edomu n'ekibuga kye erinnya lyakyo Dinkaba. Beera n'afa. Yobabu omwana wa Zera ow'e Bozura n'alya obwakabaka mu kifo kye. Yobabu n'afa. Kusamu ow'ensi y'Abatemami kabaka mu kifo kye. Kusamu n'afa. Kadadi omwana wa Bedadi
eyakuba Midiyaani mu nnimiro ya Mowaabu n'alya obwakabaka mu kifo kye, n'ekibuga kye erinnya lyakyo Avisi. Kadadi n'afa, Samula ow'e Masuleka n'alya obwakabaka mu kifo kye. Samula n'afa, Sawuli ow'e Lekoboosi ekiriraana n'omugga n'alya obwakabaka mu kifo kye. Sawuli n'afa, Balukanani omwana wa Akubooli n'alya obwakabaka mu kifo kye. Balukanani omwana wa Akubooli n'afa, Kadali n'alya obwakabaka mu kifo kye, n'ekibuga kye erinnya lyakyo Paawu, ne mukazi we erinnya lye Meketaberi omwana wa Maturedi omwana wa Mezakabu. N'amannya g'abaami abava mu Esawu ng'ebika byabwe n'ebifo byabwe n'amannya gaabwe bwe biri gaagano: omwami Timuna, omwami Aluva, omwami Yesesi, omwami Okolibama, omwami Era, omwami Pinoni, omwami Kenazi, omwami Temani, omwami Mibuzari, omwami Magudyeri, omwami Iramu. Abo be baami ba Edomu nga bwe baatuulanga mu nsi ey'obutaka bwabwe. Oyo ye Esawu jjajja w'aba Edomu. Olubereberye essula ya 37. Yakobo n'abeeranga mu nsi kitaawe mwe yatuulanga mu nsi ya Kanani. Okuzaala kwa Yakobo kukuno: Yusufu bwe yali yakamaze emyaka 17 yali alunda ekisibo awamu ne baganda be. Omulenzi n'abanga wamu n'abaana ba Bira n'abaana ba Zirupa abakazi ba kitaawe. Yusufu n'abuuliranga kitaabwe ebigambo byabwe ebibi, era Isirayiri yayagala Yusufu okusinga abaana be bonna, kubanga gwe yazaala ng'akaddiye. N'amutungira ekizibawo eky'amabala amangi. Baganda be ne balaba nga kitaawe yamwagala okusinga baganda be bonna, ne bamukyawa, ne batayinza kwogera naye wabula eby'okuyomba. Yusufu n'aloota ekirooto, n'akibuulira baganda be, ne beeyongera nate okumukyawa. N'abagamba nti, mbeegayiridde muwulire ekirooto kino kye ndoose, kubanga laba twali tusiba ebinywa mu nnimiro, era laba ekinywa kyange ne kiyimirira era ne kyesimba, era laba ebinywa byammwe ne bijja ne bikyetooloola ne bivuunamira ekinywa kyange. Baganda be ne bamugamba nti, okufuga olitufuga ggwe, oba kutwala olitutwala ggwe? Ne beeyongera nate okumukyawa olw'ebirooto bye n'olw'ebigambo bye. N'aloota nate ekirooto ekirala n'akibuulira baganda be, n'ayogera nti, laba ndoose n'ekirooto ekirala, era laba enjuba n'omwezi n'emmunyeenye 11 ne binvuunamira. N'akibuulira kitaawe ne baganda be. Kitaawe n'amunenya n'amugamba nti, kirooto ki kino ky'oloose? Nze ne nnyoko ne baganda bo okujja tulijja okukuvuunamira. Baganda be ne bamukwatirwa obujja, naye kitaawe n'ajjukira ebyo bye yayogera. Baganda be ne bagenda okulunda ekisibo kya kitaabwe mu Sekemu. Isirayiri n'agamba Yusufu nti, baganda bo tebalunda ekisibo mu Sekemu? Jangu nkutume gye bali. N'amugamba nti, nze nzuuno. N'amugamba nti, genda kaakano olabe nga baganda bo gye bali bulungi, era n'ekisibo nga gye kiri kirungi, okomewo ombuulire. Awo n'amutuma okuva mu kiwonvu eky'e Kebbulooni n'atuuka e Sekemu. Omusajja n'amulaba, era laba yali akyamidde mu nsiko. Omusajja n'amubuuza nti, onoonya ki? N'ayogera nti, noonya baganda bange, mbuulira nkwegayiridde gye balundidde ekisibo. Omusajja n'ayogera nti, baagenda kubanga nabawulira nga boogera nti tugende e Dosani. Yusufu n'agoberera baganda be n'abasanga mu Dosani, ne bamulengera ng'akyali wala, ne bamwekobaana nga tannabasemberera okumutta. Ne bagambagana nti, laba sekalootera wuuyajja, kale nno mujje tumutte tumusuule mu bumu ku bunnya. Tulyogera nti ensolo enkambwe ye yamulya, ne tulyoka tulaba ebirooto bye bwe biriba. Lawubeni n'awulira ekyo n'amuwonya mu mukono gwabwe, n'ayogera nti, tuleme okumuttira ddala. Lewubeni n'abagamba nti, temuyiwa musaayi, mumusuule mu bunnya buno obuli mu ddungu, naye temumusaako mukono, alyoke amuwonye mu mukono gwabwe okumuddiza kitaawe. Awo olwatuuka Yusufu bwe yatuuka eri baganda be, ne bambula Yusufu ekizibawo kye, ekizibawo eky'amabala amangi kye yali ayambadde. Ne bamutwala ne bamusuula mu bunnya.
n'obunnya bwali bukalu nga temuli mazzi. Ne batuula okulya emmere, ne bayimusa amaaso gaabwe, ne batunula era laba ekibiina ky'Abayisimayiri abaava mu Gileyadi nga batambula nga balina eŋŋamira ezeetisse ebyakaloosa n'envumbo n'emmooli nga babitwala mu Misiri. Yuda n'agamba baganda be nti kiritugasa kitya okutta muganda waffe n'okukisa omusaayi gwe? Kale tumuguze Abayisimayiri so omukono gwaffe guleme okumubaako, kubanga ye muganda waffe, gwe mubiri gwaffe. Baganda be ne bamuwulira. Abamidiyaani ab'obuguzi ne bayitawo, ne bawalula Yusufu, ne bamuggya mu bunnya, ne baguza Abayisimayiri Yusufu ebitundu by'effeeza 20, ne batwala Yusufu mu Misiri. Lewubeeni n'addayo eri obunnya era laba Yusufu teyali mu bunnya, n'ayuzaayuza engoye ze. N'addayo eri baganda be n'ayogera nti omwana taliiyo, nange ndigenda wa? Ne baddira ekizibawo kya Yusufu, ne batta embuzi ennume, ne bannyika ekizibawo mu musaayi, ne baweereza ekizibawo eky'amabala amangi, ne bakireetera kitaabwe, ne boogera nti twalaba kino, kaakano tegeera obanga kye kizibawo eky'omwana wo nanti ki si kyo. N'akitegeera n'ayogera nti kye kizibawo eky'omwana wange, ensolo embi yamulya. Yusufu yataagulwataagulwa awatali kubuusabuusa. Yakobo n'ayuzaayuza engoye ze, ne yeesiba ebibukutu mu kiwato, n'akungubagira omwana we ennaku nnyingi. Batabani be bonna ne bawala be bonna ne bagolokoka okumusanyusa, naye n'agaana okusanyusibwa. N'ayogera nti kubanga ndikka emagombe awali omwana wange nga nkyakaaba. Kitaawe n'amulirira amaziga. Abamidiyaani ne bamuguza Potifali mu Misiri, ye mwami wa Falaawo omukulu w'abambowa. Essula ya 38. Awo olwatuuka mu biro ebyo, Yuda n'ava mu baganda be n'aserengeta n'ayingira mu nnyumba ey'omu Adulamu erinnya lye Kira. Yuda n'alabayo omukazi omwana w'Omukanani erinnya lye Suwa, n'amutwala n'ayingira gy'ali. N'aba olubuto n'azaala omwana ow'obulenzi. Yuda n'amutuma erinnya lye Eri. N'aba olubuto nate n'azaala omwana ow'obulenzi, n'amutuma erinnya lye Onani. Era nate n'azaala omwana ow'obulenzi, n'amutuma erinnya lye Seera. Ne Yuda yali mu Kezibi bwe yamuzaala. Yuda n'awasiza Eri omwana we omubereberye omukazi erinnya lye Tamari. Ne Eri omubereberye wa Yuda yali mubi mu maaso ga Mukama. Mukama n'amutta. Yuda n'agamba Onani nti yingira eri mukazi wa muganda wo omuwase nga bwe kigwanira muganda wa bba, oddizeewo muganda we ezzadde. Onani n'ategeera ng'ezzadde teririba lirye. Awo olwatuuka bwe yayingira eri omukazi wa muganda we, n'agafuka wansi aleme okuwa muganda we ezzadde. N'ekigambo kye yakola kyali kibi mu maaso ga Mukama, n'oyo n'amutta. Yuda n'alyoka agamba Tamari muka mwana we nti beerera awo namwandu mu nnyumba ya kitaawo okutuusa Seera omwana wange lw'alimala okukula, kubanga yayogera nti n'oyo aleme okufa nga baganda be. Tamari n'agenda n'abeera mu nnyumba ya kitaawe. Ebiro ne biyitawo, omuwala wa Suwa mukazi wa Yuda n'afa. Yuda n'ayabya olumbe, n'ayambuka ye ne mukwano gwe Kira Omwadulamu ettimuna eri basajja be abasala endiga ebyoya. Ne babuulira Tamari nga laba Sezaalawo ayambuka ettimuna okusala endiga ze ebyoya. N'ayambulamu ebyambalo eby'obwannamwandu bwe, ne yeebikka olugoye olw'oku mutwe, ne yeewumba. N'atuula mu mulyango gwa Enayimu ekiri ku kkubo erigenda e Timuna, kubanga yalabanga Seera amaze okukula ne batamumuwa okumuwasa. Yuda bwe yamulaba n'alowooza nga mwenzi, kubanga yali yeebisse mu maaso. N'akyamira gy'ali okuva mu kkubo, n'ayogera nti kale nno nkwegayiridde nyingire gy'oli, kubanga teyamanya nga ye muka mwana we. N'ayogera nti onompa ki bw'onooyingira gye ndi? N'ayogera nti ndikuweereza omwana gw'embuzi ogw'omu kisibo. N'ayogera nti onompa omusingo okutuusa lw'oliguweereza? N'ayogera nti musingo ki gwe naakuwa? N'ayogera nti akabonero ko n'akajegereko n'omuggo gwo oguli mu mukono gwo. N'abimuwa n'ayingira gy'ali, naye n'aba olubuto olulwe.
n'agolokoka ne yeegendera n'ayambulamu olw'okubikka ku mutwe n'ayambala ebyambalo eby'obwannamwandu bwe. Yuda n'aweereza omwana gw'embuzi mu mukono gwa mukwano gwe Omwadulamu okumuweebwa omusingo mu mukono gw'omukazi, naye n'atamulaba. N'alyoka abuuza abasajja ab'ekifo kye nti, omwenzi ali ludda wa eyali Enayimu ku mabbali g'ekkubo? Ne boogera nti, tewaabanga wano mwenzi. N'addayo eri Yuda n'ayogera nti, simulabye. Era n'abasajja ab'ekifo boogedde nti, tewaabanga wano mwenzi. Yuda n'ayogera nti, agwetwalire tuleme okukwatibwa ensonyi. Laba naweereza omwana ogwo gw'embuzi naawe n'otomulaba. Awo olwatuuka emyezi ng'esatu bwe gyayitawo ne babulira Yuda nti Tamali muka mwana wo yayenda, era nate laba ali lubuto lwa bwenzi. Yuda n'ayogera nti mumufulumye bamuwokye. Bwe baamufulumya n'atumira ssezaala we ng'ayogera nti, omusajja nannyini bino yeeyanjira olubuto. N'ayogera nti, tegeera nkwegayiridde, bino byani? Akabonero n'obujegere n'omuggo. Yuda n'abikkiriza n'ayogera nti, ansinze nze okuba omutuukirivu, kubanga saamuwa Seera omwana wange n'atamumanya nate lwakubiri. Awo olwatuuka entuuko ze bwe zaatuuka okuzaala, laba abalongo ne baba mu lubuto lwo. Awo bwe yali anaatera okuzaala, omu n'afulumya engalo ze, omuzaalisa n'azikwata n'asiba akagoye akamyufu ku ngalo ze. N'ayogera nti ono yasoose okufuluma. Awo olwatuuka bwe yassaayo engalo, laba muganda we n'afuluma. N'ayogera nti kiki ekikuwaguzza wekka? Erinnya lye kyeryava lituumibwa Perezi. Oluvannyuma muganda we n'afuluma, eyalina akagoye akamyufu ku ngalo ze n'atuumwa erinnya Zeera. Olubereberye essula ya 39. Yusufu ne bamuserengesa mu Misiri. Potifali omwami wa Falaawo omukulu w'abambowa Omumisiri n'amugula mu mukono gw'Abayisimayiri abaamuserengeseeyo. Mukama n'aba wamu ne Yusufu, n'aba n'omukisa, n'abeera mu nnyumba ya mukama we Omumisiri. Mukama we n'alaba nga Mukama ali naye, era nga Mukama awa buli kye yakola okuba n'omukisa mu mukono gwe. Yusufu n'alaba ekisa mu maaso ge, n'amuweereza, n'amufuula omulabirizi w'ennyumba ye, n'ebye yali nabyo byonna n'abiteeka mu mukono gwe. Awo olwatuuka bwe yamala okumufuula omulabirizi w'ennyumba ye era owa byonna bye yalina, Mukama n'alyoka agiwa ennyumba ey'omu Misiri omukisa ku bwa Yusufu. Omukisa gwa Mukama ne guba ku byonna bye yalina, eby'omu nnyumba n'eby'omu nnimiro. N'aleka byonna bye yalina mu mukono gwa Yusufu, n'atamanya kintu ekyali naye wabula emmere gye yalyanga. Era Yusufu yali mulungi n'amaaso ge gakusanyusa. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo, omukazi wa mukama we n'atunuulira Yusufu n'ayogera nti, sula nange. Naye n'agamba omukazi wa mukama we nti, laba mukama wange tamanyi ebiri nange mu nnyumba, era yateeka byonna by'alina mu mukono gwange. Tewali ansinga nze obukulu mu nnyumba muno, so teyasigaza kintu obutakimpanze wabula ggwe, kubanga oli mukazi we. Kale nnyinza ntya okwonoona okwenkanidde wano n'okusobya ku Katonda? Awo olwatuuka bwe yayogera ne Yusufu buli lunaku n'atamuwuliranga okusula naye oba kubeera naye. Awo olwatuuka mu biro ebyo n'ayingira mu nnyumba okukola emirimu gye, so nga siwali basajja aba mu nnyumba muli munda. N'amukwatako ekyambalo kye ng'ayogera nti, sula nange. N'aleka ekyambalo kye mu mukono gwe n'adduka n'avaayo. Awo olwatuuka bwe yalaba ng'alese ekyambalo kye mu mukono gwe n'adduka n'avaayo, n'alyoka ayita abasajja ab'omu nnyumba ye n'abagamba nti, laba yayingiza Omwebbulaniya okutuduulira, ayingidde gye ndi okusula nange n'enkowoola n'eddoboozi eddene. Awo olwatuuse bw'awulidde nga nnyimusa eddoboozi lyange n'enkowoola, n'alyoka aleka ekyambalo kye gye ndi n'adduka n'avaayo. N'atereka ekyambalo kyewuwe okutuusa mukama we bwe yakomawo eka. N'amugamba ng'ebigambo bino bwe biri nti, omuddu Omwebbulaniya gwe waetera yayingira gye ndi okunduulira.
Awo olwatuuka bwe nayimusa eddoboozi lyange ne nkowoola n'alyoka aleka ekyambalo kye gye ndi n'adduka n'avaayo. Awo olwatuuka mukama we bwe yawulira ebigambo bya mukazi we bye yamugamba nti bw'atyo muddu wo bwe yankolera, obusungu bwe ne bubuubuuka. Mukama wa Yusufu n'amutwala n'amussa mu kkomera, ekifo abasibe ba kabaka mwe baasibirwa, n'abeera omwo mu kkomera. Naye Mukama n'aba wamu ne Yusufu, n'amulaga ebirungi, n'amuwa ekisa mu maaso g'omukuumi w'ekkomera. Omukuumi w'ekkomera n'ateresa Yusufu mu mukono gwe. Abasibe bonna abali mu kkomera ne byonna bye baakola eyo, oyo ye yabikola. Omukuumi w'ekkomera teyatunuulira kintu ekyali wansi w'omukono gwe, kubanga Mukama yali wamu naye, n'ebyo bye yakola Mukama n'abiwa omukisa. Olubereberye essula ya 40. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo, omusenero wa kabaka w'e Misiri n'omufumbiro we ne banyiiza mukama waabwe kabaka w'e Misiri. Falaawo n'asunguwalira abaami be bombi, omukulu w'abasenero n'omukulu w'abafumbiro, n'abasiba mu nnyumba ey'omukulu w'abambowa mu kkomera, mu kifo Yusufu mwe yasibirwa. Omukulu w'abambowa n'abateresa Yusufu, n'abaweereza ne bamalayo ekiseera nga basibiddwa. Ne baloota ekirooto bombi, buli muntu ekirooto kye mu kiro kimu, buli muntu ng'amakulu g'ekirooto kye bwe gaali. Omusenero n'omufumbiro wa kabaka w'e Misiri abaasibibwa mu kkomera. Yusufu n'ayingira gye bali enkya, n'alaba era laba baali banakuwadde. N'abuuza abaami ba Falaawo abaasibirwa awamu naye mu nnyumba ya mukama we, ng'ayogera nti kiki ekinakuwazizza bwe kityo amaaso gammwe leero? Ne bamugamba nti tuloose ekirooto, so si wali ayinza okutegeeza amakulu gaakyo. Yusufu n'abagamba nti okutegeeza amakulu si kwa Katonda, mukimbuulire mbeegayiridde. Omusenero omukulu n'awulira Yusufu ekirooto kye, n'amugamba nti mu kirooto kyange laba, omuzabbibu gubadde mu maaso gange, ne ku muzabbibu kubaddeko amatabi 3, ne guba ng'ogwanya, ne gusansula ebimuli, n'ebirimba byagwo ne bibala ezabbibu ennyengevu. N'ekikompe kya Falaawo kibadde mu mukono gwange, ne nzirira ezabbibu ne nzikamulira mu kikompe kya Falaawo, ne mpaayo ekikompe mu mukono gwa Falaawo. Yusufu n'amugamba nti gano ge makulu gaakyo, amatabi 3 z'ennaku 3. Walibaawo nate ennaku 3, Falaawo n'alyoka agulumiza omutwe gwo n'akukomyawo mu bwami bwo, era onoowangayo ekikompe mu mukono gwa Falaawo ng'empisa bwe yali edda bwe wali omusenero we. Naye onzijukira nga nze bw'oliraba ebirungi, ondage nze ekisa, nkwegayiridde onjogerangako eri Falaawo, onziye mu nnyumba muno, kubanga amazima nanyagibwa mu nsi ey'Abebbulaniya, era ne kuno sikolanga kigambo ekyandiba nteesezza mu kkomera. Omufumbiro omukulu bwe yalaba nga amakulu malungi, n'agamba Yusufu nti nange mbadde mu kirooto kyange, era laba ebibbo 3 ebibaddemu emmere enjeru ne biba ku mutwe gwange, ne mu kibbo ekya waggulu mubaddemu engeri zonna ez'emmere enjokye eza Falaawo. Ennyonyi ne ziziriira mu kibbo ku mutwe gwange. Yusufu n'addamu n'ayogera nti gano ge makulu gaakyo, ebibbo 3 z'ennaku 3, walibaawo nate ennaku 3. Falaawo n'alyoka agulumiza omutwe gwo okuva ku ggwe, era alikuwanika ku muti, n'ennyonyi zirirya ennyama yo okugijja ku ggwe. Awo olwatuuka ku lunaku olwokusatu, lwe lunaku Falaawo lwe yazaalibwako, n'afumbira abaddu be bonna embaga, n'agulumiza omutwe gw'omusenero omukulu n'omutwe gw'omufumbiro omukulu mu baddu be. N'akomyawo nate omusenero omukulu mu busenero bwe, n'awangayo ekikompe mu mukono gwa Falaawo. Naye n'awanika omufumbiro omukulu nga Yusufu bwe yabategeeza amakulu. Naye omusenero omukulu n'atajjukira Yusufu, naye n'amwerabira.